Natokuva mutu SFM Production zebana fokomera natenga bakutusako nagamba zebaza bana bafe bawano. Sangane keno jisubwana tokuvira banafe aba media aka films. Echatandika butandisi bana fokomera abanyweza mu kutusaka etandika ekifaananyi nagamba kwatanga ebiseera emwanje Steven Film emwanje Steven Film. Sangane keno subwa abazanyi boku mulundi guno filmu eno sangano jisubwa etandise. Tuchatandika ate nate mwana mulenzi mwanje Steven wanono naza akabanana akolezanga mawano. Bwaba akolezanga mawano tulaba filimu magezi Ronald nga akolezanga mugagga lubuto kyoto. Ekyali tandikwa Kasire John Bosco akolezanga jaja gawulidde jaja saba yembe. Mukibi mmire nga akolezanga mbalira mwana muwala sanga nekete lwayi tugenda maaso netandikwa ekifaananyi ngisitu sitandule nga akolezanga Semuyaba. Ekyali tandikwa mu filimu kyetandise. Bugeto subwa abazanyi bawe tulengedde Semuyaba the police officer efilimu etandise Semuyaba the police officer. Tukimanyi bulungi abe police beri sankuli nnyo ku bakyala bafumbo mwanje Steven era yawandiika. Nakimanya. Agana atendeka. Batuzinze. Soko lindeko. Batuzinze. Yajaga ulide tonakimanya abasajja abetaka batuzinze dda abali abagaga baagala kugula bijja oli wano sibambuza kandi eki. Hey! Batuzinze nabagenda kugula wali ebijja by'abajjajjange nti ye. Eyatemyako. Yajaga ulidde. Yali ali mu kutaliza mbuzi. Muzeeka n'atebya. Yamutemyako nti gyawunye. Negiva mukunya neginyooka n'asuula muli erekooti. Agendayo yagaga ki abasazeeko ekyalo. Omugaga wuno Kabuto yasazeeko ekyalo. Muzizi. Bamuyita Magezi Ronald aliko abakumirizi. Kuwulire boosi. Lino ettaka ligenda kola ate munsudiya nnyo. Ekituufu nze bwe nzijja mu kitundu mba ndeeta nkulaakulana. Bw'oba wakanambuza abe nakawuka bamanyi awo nempumudde kasozi. Awo nabona bayita basaana kuseegukawo n'abebijja tobaleka. Omugaga aguze ekyalo. Tovaako okoze. Olaba kati baddawo ne wansamirira nga musimanyi tovaako ki kyokoleddewo. Mutebagenda va ku ttaka nteeka okugulawo. Ekyali ntandikwa bengera bono n'ettaka bazikako buziisi bantu kale n'otululira bono na bono nyittaka mugagga. Nukiriza. Daba. Nebaddawo ne batandika okunukiriza nabo basuubira okugagawala. Mbwaza akyalo ngenda kuzimbawo wano wonna mbulira amatu gende tuzimba university dwaliro basomero. Oba tebeeguze. Omugagga. Basenguka bulungi bulungi. Kakati agamba bateeguze bagenda kusenguka abagagenda kuzino ku ttaka tebakyazannya. Wali besenzawo bwe. Adda nekirawo tebalina ndagaano eragadi yegula obeesenza bwesenza bateeka okuva ku ttaka. Ayina abakyawunyama. Kumbe jajja gawulidde gye yava. Jajja gawulidde tukyatandika nagaatu bane jajja bivanju Salongo bivanju. Bane mumwekwata essimu ze bwe ziri mu nsonda ng'oyita ku 0752 09331 ne 076 589 Kasasi. 21. Manya bijja simanya kiki sidani. Kaakati ayagala basende ebijja. Ono gye yava n'agamba abange. Kwali mu kugamba basende ebijja by'abajjajjange. Basonde ebijja by'abajjajjange n'abagagga mwaba ekibwe mukola sente muyina kutubonyaabonya. Gwe gayima mwafuna sente tubonyaabonya temugenda tubonyaabonya ku kyalo kyaffe kuba tuzaala. Pulani. Badade muzika buzisi mwono n'ettaka. Ffe tulina pulani esobola okulaakulanya ekyalo. Mwe muzikako buzisi ku ttaka mulyonoona. Ojja kujjusa. Yamugamba mugagga nkubuli ojja kwejjusa. Ebyo muzungu oleega olubuto lukulinga ekyolo togenda gula kyalo kino. Owunya n'okwewu. Kale n'owulira banne ayenna ajja awuwa obukanzu. Kale kambuwuube. Wano kubayamba buyambi. Kamba buli wano nze kubayamba buyambi enkulaakulana yabalema n'amasannyalaze obusannyalaze ne gabalema okutuusa. Kyalemu ow'enkata. Buli awo weegabuleza ennyindo ekulinga enkata ovumye. Kale ono yalina essabo. Kale neyanziza mwebale kale mugule mwakola sente mugule mwakola sente. Ekyali ntandikwa naye togenda kumalako nze nkubuulira nga womanyi omugagga. Sente baba bazirina oyinza mugamba ki sente yazikola. Ekyatandika butandisi ndagaatuma ne Salongo akolerako ku bwereere bannange Salongo ono okuma okumwebaza. Yiteko 0750 011 ne 074 092 oba 07 09 tukyatandika 0750 011 Salongo akolera ku bwereere ojja kuba ng'omufuna okomawo kumwebaza nagamba tofumbira towasa amaka gakyankana sente zonna zikuyita mu ngalo buli kyokola kyagootaana so mune nga tumaze eri okuvaayo tulengedde omukyala bamuyita Mbalina mwana mwala Mbalina era nga ye maama omukulajuuko
Ali wali sebo. Kumbe Kasumagwa owai. Omukulu gyali kona ni ali Manjweri. Mukulu yaliwa. Ye mutaka gwe bayita Bisere. Bisere yali mwoki wa tanuulu agyokyagibalirira. Ekitundu kyakutandika buloka mpya, ekitundu kyakugwera mu bbaala. Ndowooza wekavaawo zaawuza kalala tonabazebaze dda. Gumanyaniza agenda obasanyuse waziri baggwa. Sente bw'amala okutunda amataffaali asibira mu ki? Mu nguuli. Kujjuka yantumye ngege. Kati ate nga womanyi siyinza kulekawa. Kati okulengera mwana mulenzi ono Kasumagwa yaleeta amawulire enzaalwa ye Nakiwogo. Era amawulire agaleese bulambalamba tukyatandika siriba nga nze nkuweereza. Ali mukuma muyangu okumemu tugire tayinza kukona tugende tusooke tulaye muganda wange. Oba aliwo oguyidde tutandikire ku ogwo. Oyo katamiira jjobyo. Bulungi bino bwe mba musooka. Kati okudda eri omugagga alagira bino byonna bye musooka kazambi mu mujjawo sitaani agende ebijja byonna mubisendewo. Wuliriza gwe. Omulambuze wonna. Njagala otambula olambuliza yinginiya wonna asobole okubeera nga mbulira engeri essomero gyagenda odizimba. Temuleka ade malalo gonna wano. Kakabeere akayinja k'eddaalo gonna mugasende baasi. Kumbe bannannyini ttaka. Tebagandi beesenza tebalina kyapa. Manya abagagga balina engombe naye alina essabo yajja mutujooga. Olw'okuba mwakola sente ssebo muve eri mutandika okugenda maaso n'otusengula ffe abatuuze abaludde ku kyalo. Ye mwana mulenzi Kasirye John Bosco akolezanga jjajja gawulidde. Jjajja gawulidde ng'azambalira. Kayiza oluwa. Nabizaano oluwa tugenda kujoogerwa. Tetugenda kujoogebwa lwakubeera anisema tetulina byapa bya naleero. Kakati omugagga ali eri bano babulooka ye bagenda maaso balambula. Babulooka bagenda maaso bagezaako okulambula naye alambuza yinginiya omugagga ali wano. Baasi yamugavaayo jangu. Jangu kubanza musiri wala musimanyi. Mugulaagula ettaka. Mugula ettaka mutumaleko emirembe laka tumaze kuduziseeko bajjajjaffe mubamaleko emirembe. Baasi nayita omugagga baali wano agenda oli atandise okuwoomerera. Gwe omugagga baamuyita mu mbuga. Omugagga baamuyita mu mbuga n'alandinga olubuto ne lukendeera ne bamuleeta mpaka mu mbuga. Ekyatandika omugagga baamuleeta mpaka mu mbuga. Kati ogenda kummendegera anti mugulaagula ssebo yagala tugula otumale osende n'ebijja by'abajjajjaffe. Lwakitondeka Salimbidde embaliga. wasaalimbiza embaligazo naye wasaalimbidde wakyamu ffe tuli bakooki tebatumanyiira. Bana bulijjo mbagamba Musaalongo Bivanju ava kooki ng'ozannya. Bano bakooki tebazannya kyowula mbagamba mwekwate Saalongo Bivanju nga muddaawo. Naga Saalongo Bivanju yava wali kooki najja maka ge gano ag'ebulenga wali mwekwate ng'oyita ku 075201 3930 5890 Saalongo Bivanju tazanya naga mu nsonda awo waali. Baasi ng'omugagga bamuleeta yajja atambula yekka emmanda nga zimugjayo eri. Gaga sawodde ku ttaka eryaffe ogule ffe kwe tuludde nga tweyagala. Nono siri wala kijjamu n'engatto kirinnya ku mbuga y'abajjajja oli mu ku mikeeka gy'abajjajja olinyirira jamu engatto. Omugagga bambireeta kaguddeyo nga tala amabega n'amaaso kijjemu n'ebigatto saagala. Butaayi bwe bubawaga jamu n'akataayi. Ekyatandika obaddewo erijjalijja no lwagwa mangu gyemu n'olutaayi muzungazunga olinga omuka gw'emmindi Kasiya. Ndagamba jjajja ow'ekyama akola ku nsonga z'obugagga polooza kikazi kusumbuwa. Oli mugobi wa ddiiro naye teziyitamu oyagala genda weru naye ebintu bikusiraanako buli woogezaako. Oyina ettaka ly'otunda teritambula mukubiri jjajja ono ku 0703 21762 oba 0750 52 nti abantu tebamanyira moduli eyo. Kali yamugamba bujjo mwepanka naye ngenda kulaga nti abantu tebamanyira moduli eyo nga nkusindika kolimanda ina nfwenya. Kaakati bw'otandika okundeetako olugucu nga nkusindika ku gundi kwalimande na lufeenya n'asooka amugeusa n'amusuula wali kumbo omukongozi n'aseka ate mwana yewaka bamuyita Ndulubi. Ndulubi yaseka nga laki bakola omugagga efirimu etandika butandisi bagiyise Semuyaba. Nagamba zonna ku Moon TV zibaza abaana baffe bano Buy Uganda Build Uganda bubu ku ntiko. Nagamba ng'oyagala okwegatta ku bannaffe bano abatu S Film Production nagamba bakabaka ate mu kuzannya bina Uganda. Gita ku ssimu zaabwe eri 0705 94 99 43 ne 0752 59 99 19.
ng'oyagala okuzannya bulijjo kinyegete kikusiiwa ekyokuzannya ebina Uganda bano baagala abazanyi bangi mwana mulenzi kabanana 0705 94 99 43 oba 0752 59 99 19 kati okudde eri mutaka bisere bwe yamala otunda bulooka gyabala ziri ensigaddewo za kapito zino endala ateeka okuginywa afunambe eyatanuulu ono mukyala maama Najjuuko bamuyita Mukiibi Mmire ageeka ndaba amatafaali era yembalina mu firimu eno kati afeere erinayo okunywebwa baziri baggwa then ono koota egulireko maama Najjuuko naye sijja mugulira eyo yalina naye okugira etandika kapito w'ettaka mulombe naye naagakubira ewaka anja n'agangayira yebisere bamuyita Matovu Bryanston origina names Matovu Bryanston tukyatandika baana baffe bawano tugamba kimu nti buy Uganda nate build Uganda bubu kuntiko atayimidde olutamiira omwami olwo lujujumbe waliwo okuba lujuuju naye lujujumbe abasuse ku lujuuju abanja lujujumbe abasuse ku lujuuju nakulese ku tanuulu nakulese kuwanika bukende bane mwami katabadagala mbere ku tanuulu ebugumanga kitoka nga toliiwo nabigula amata kyokolindeko buno obukende bwotereza bebigula amata kimanyi atamidde gumukubye omwenge ogukuba ng'oyolekera kalasamayazi gube muzibu oba agukedde yamugamba Najjuuko weni wangi mukwano mukamira onyimirirako olinga muti gw'amasanyalaze oyagala kweyita mulongooti obaze ndi bbaawo ndi balo ndi nyoko nenkuleka ku mirimu nekugenda nkole nenkuleka ku mirimu oli mukwesiriwaza ate Najjuuko nakulaba omunzolera amaaso gakulinga ag'emmale gasiya bulolo mukazi gwe tova olabulabika atandika n'obwenzi banne mwami lwaki ompisa bubi sikulumangako nerero ngenda kukuluma kuba soya akukuba olowooza ntamidde sitegera I don't understand sirina magezi wansi gaba omusajja ono tukyatandika atamidde sangalo gisube ate nate nagetuba nejjajja Namirembe okuva mu nsozi ekagaba waali omukyalo ono nagambye jjajja Namirembe ayina endaba mabega gye bayita endaba mabega abalaba ebyemabega by'otaalaba abakologa abakola biki ate era nga oyina by'olima tebitambula oba tebibala mukubire ng'oyita ku 0704 82 66 7 ne 0780 92 6 oba 0751 57 96 yakuba omukazi yakanya kumwenyanyamulako omukazi wattu nga taata Najjuuko afuuse taata Najjuuko ne taata Najjuuko ndeka mukazi gwe onaliko okusirwa nakwata nulo okumeta nulo bulooka bazimba ayagala baziyite manyi atumye omwana aleete embooko akube maama we bane mutaasa omusajja azita bannange ogusajja gutamira emisana tuku yazzaako oluzale maama Najjuuko ani yakusomeseza okuwenyuka ojja kundaba tokomawo wano gasiya bulolo ojja kumbendegera gwe musiri wala muzunga bulabe beekira mangu gyona Najjuuko tulabe maama keyagaana okubeera nga agwa mugabo kati omwana yalugwamu Najjuuko mpitaako taata munensaba kunsonyiwa obadde okira nkuba mawoki omugobe lwaki ogobe maama we n'omukwata kati gwe agenda ogabaniriza nnyoko taata munange ensonyiwa siina buzibu munange taata kati mpitaako tutaako kale kalina emabere ga maama waako oba yagalaba atya ekyali ntandikwa zo z'abaana baffe bawano ba Uganda build Uganda bubu ku ntikko kati yali yeepanka mu mugagga agenda gula ttaka laba kye baamukola yadda mu kusamba ttaka ettaka mu kifo ky'eddigula kati asamba sambe waliwo ebyalo ebimu era waliyo abantu abamu nga si bangu nazzi kuno bajjajja baayogeranga nti omuntu oyo awo mugundi awo mukamwanyi si mwangu kakati bye tulengera omugagga baamuzze eno gye bayite Nalufeenya yamugamba amutadde ku alimanda kubonaabona yabe mugagga yadda mukuba bulooka ate satizazikuba yasomba ettaka kakati ono yanywa gwakagezaako okwagala omuggwako
ekyagenda Masilva nga ojja nga nze nkoza ragetuba ne Sarongo Bivanju akwata ababbi akomya ebibbe oyina byogoba tebiyitamu oyagala genda bweru oyina bakuyiribya akomyawo omwagalwawo oyina misango mu kkooti oyina nkanako ku mataka omwana byasoma tabitegera mu kibiina onoonya mulimu onoonya bufumbo ogenda kumwekwata Sarongo Bivanju ng'oyita ku 0752 03931 oba 07560589 nagambye yakomawo okuva ekooki mumaka agenda ajja mumaka age Bulenga waali ku mbuga ye mukubira ogendewo naawali ewalakolerako eyo gyoli nga tosobola tuuka Bulenga kandi mutaka yamaana akwata maamaani maama Najjuuko amukomyewo yalina neiba gwe bayita Mawano bagenda otuuka okujja balabe lwaki omusajja yakubye maama Najjuuko kati ogwo ngamba yakubye agalamiddeawo ono ye mwana mulenzi mwanje Steven wero noonaza akabanana gwe ani oyo ganze neibawo kumbe neiba omukyala yaddukira wa neiba ate baneiba abamu bazibu yeefula mbu abalumirirwa ennyo kumbe bw'ovaawo omukazi yamutaagula lwaki okuba omukazi obwenkaniddeawo omusajja gwe kyo kikunywesa omwenge obudde obw'emisana buti sikalindeko Ajjuuko tampaayira sinamukubako sinakuba ku mukazi animba kujjako okunywa oba bunana gwakunywawo mu bunaani naye sinakuba ku maama Najjuuko weyeekaza bane olaba omusajja oweyeekaza kyokka abadde atumiza n'omwana emboka atandika okunkalirira kati ogogamba kubi banne abadde ankuba munnaye mukulu Mawano oyo ng'akuba gwayo omukazi gwe bannaaba abakazi mwayiga obuyakimanyi ogenda maaso ogenda kwogezaako abantu ku kyalo kuno sebondeesa omusajja ogamba kuba omusajja yeetamiridde bibye kati eyo yakubyewa ye mwana mulenzi mwanje Steven Kabanana ekyagenda maaso era teyakikkiriza kati Mawano naawe maawa tonsaalako linnya twala eri omusajja kubyomalira obudde kunswaza Mawano nga yeyongerayo naye nga mumanyi abakazi abamabeera balina interest mba naye bulusi yakowakowa dabbaawe ng'asuubira okubaako munaye waatuuka katudde eno wali yali yeetisse enku mwana mulenzi Kalagala ane mukulu Kalagala mugyebale ale naye gyebale munaye mbadde nnoonya munnange omwami wange yabula bbanga ddene baŋŋamba yajja eno kubeera nga asuubula ttaka yasooka kubeera mbwa bulooka w'ekiteene ne bagaaze ene nakawuke omwe inakawuka yalaze eno genda maaso naggula ttaka bamuguza ettaka ng'alina okusengula abantu okambye mugagga oyo olubuto olubuto munnange alina olubuto olumulinga ekyoto ni yajja gula ttaka ni agezaako omunyonyola mwana mulenzi Kalagala abadde ava mu kibira kubeera ng'enkuzi nazikwasaganya Josiya nokolindeko bw'aba yabula bw'aba kituufu gyonnyonnyodde yabula naye bw'aba yabula ogenda kwate kuba obekowolagako nze simanyi wonna wondagirira ani oba noonya omuntu kuno ku kyalo bagamba nti mpozi kyenyinza okuyamba okulagirira ogenda genda ewa jjajja gwe bayita Gawulidde jjajja Gawulidde yasobola okuyamba era kuno bagamba esaabayembe waako wali wogambe ku nnyumba eddako nti ova ku muti gwa fene nota kug'omuyembe theni ogusembayo gwa mpafu waliwo ne jambula ng'ewamuzeyirubo waawo ogenda kubeera ng'okola ki olaba jjajja Gawulidde awo wabeera kale muneesebo weebale amusanze ava mu kibira be batabukira enku wali ku kyalo okomawo eno tunagenda obwedde oli wano nga ndagawa otimanyudde omusajja ayinza kati wakumanyira ndondi oli wano kumbe ogenda okwetegereza Mawano bino abakazi bye beewanika n'omugamba n'akuddamu nga takyafukamira ye n'akuyisaamu amaaso wabeerawo neibe yamulivula edda kyovula abagamba osobola okuuma embugo nga lubaale bamubbadda kaakati bisere kyeyaliko omukazi neibe yali yamwambaza dda kati naawe tosobola kugira omusajja bw'anaatumanyirawo tosobola kugamba nti nkujja wali ate nkuwase nkuteeka wano ku lusebeye lw'enju nze sigenda nze ntuula mulyango omusajja ayinza okulabira wano nze sivaawo omusajja nankubiriza buli kaseera kyokka nanywa omwenge n'ensonga z'abakazi natazimaliriza kati nze nga nvaano gwamaliriza ensonga sooka ogende nja kujja afazaali nkusangewo kale va mulyango tuyingire munda va mulyango nno awo nayogedde kati sooke tuddeyo nno naye nze siddawo ogwo gusajja olabye abakazi baasi tudde eno kaali ono omukyala we bamulagirira wenyini owali ensasagge baawe abaamukwata yali agula ettaka ly'abano omusawo yennyini yamuloga n'amuzza mu kuba bulooka
ono gye yasibira wasaba yembe jajja gawulidde ye Kasirye John Bosco n'agamba ageeka yabula 2-3 okay n'otamulaba niyeseba amaze ebbanga nebandagiridde ku kyalo nsanze omwami bamuyita Josi abadde yeetisse enku ng'ava mu kibira kutamira nku kati yandagiridde wano okay Kabejja n'ayita Kabejja jangu wano owulidde mwana wange ndi ye Ndulumi Kabejja taata nga amuyita asobole okujja ayinawo abaana wano omusawo n'ow'ekinnansi kakati omukyala ye Kabejja oba Kabejja kyonna kyekiri naye omwana ye Ndulume ngakubanga omanyi abasawo beewunzo bamindi ye bakuba kati ng'asalawo amukebereko ayise omukyala ono yavudde Kampala nga womanyi olugezigezi ba yali ayise olugezigezi ku kyalo tujja gula amaayo tujja gasenda ngenda zimba ssomero ne bamunafuya ne bamutwala edda Lufeenya ali mukuba buloka neyetegereza ye Kasirye John Bosco nagambye tuli wamu ne Saalongo akolerako ku bwereere takusabadde ennusu yonna ono omwami n'agamba ate ensonga zino zitambula zonna z'obuze nazo ku 0750 011 025 ne 0740 92937 oba 0709 0M5954 0750 011 025 079 92937 zisimu z'omwami Saalongo akolera ku bwereere ne 0709 0M5954 gubako akasengula ba kati ogenda okulingira bamuteekera ku ndabirwamu n'amulaba kwa eno si ye balogo ogambe Kasengula bantu yali yeepanka kugula ttaka wagambye yali ajja kugula ttaka ndi ye ajja kugula ttaka kumbe yeewuguusa akimanyi yakimukola Kabejja ni kakano yamuga kakano kwani ejjajja ali kulimani kakadi omumpemba ali kulimanda eruzira wanje yalowooza ali luzira lina Lufeenya ngambye nankubira essimu yandibadde ngamba singa abadde na Lufeenya oba luzira nankubira essimu banaagenda ate mukumira n'atangamba omwami wange omwami wange simutemu tattanga ku muntu abadde adiringira mu mataka bannaye ate na Lufeenya yakimayo ki ye alowooza ndibya ddala alina Lufeenya kumbe balina enjogera yaabwe ey'essabo gozanya tuvu omwami wange kale akola byamataka kale badde bantegeeza oba yatta muntu ninkimanya njagala kumulaba muntu alina Lufeenya afazaali mulabeko jajja afazaali nga sinagenda na Lufeenya nkole eddagala ngende nayo jajja akyali kulimanda tanasa amugamba okimanyi omumpemba akyali kulimanda tanatuuka kubeera nga asalirwa musango ne bayita Ndulubi ajja mutwala Endulubi balina amanya ono yagenda okuntwalira okuntwalira Lufeenya jajja saala olugezigeziro njagala kumanya nantwalina yalowooza na Lufeenya oli owafu owawano owaddala kumbe owa bo balina na Lufeenya owaabwe gye bakangavulira abo abampemba baleese olugezigezi ku jajja era gyali gyabonaabonera firimu bagiyise essemu yabo ekitundu ekisoose Silver atandika nga nze nkuweereza lunaku lwankya nga tugenda mu jjolo nagamba tugenda parking ewandege ya ku Katali nekireka ku mafuta ku Shero keerako budde bwankya tusimbule essaawa 4 gwa agala ofuna ebisingawo kubeera jjolo kennyini nagamba ali ku 0700 11 nkaaga munya 03 ne 0776 oba ofuna omukulu wa jjolo kennyini enkya lunaku lukulu ne akasente kubadde ogenda spending akatwala okasibemu poloti owona omuzigo kati okudde eno mutaka omwenge oba temumuliiko taba na buzibu bisere omwana mga taata mune ogenze kuleeta amalemba sina naye tolwayo ko mbeera ane waka tovaawo omukyala yanoba naye yanobera wa neighbor ono omwami walanywedde omwenge aba tamanyi biri ku nsi eyali yeepanga musimanyi mugagga naye ngera tebamukola abantu gye bali mu nsi nga baloga ate eddogo gyeriri towakana mumanyira abantu omuntu asobola okugatta n'akusiraanya mpaka ku maze naye nabagambwe nabe basiraanya mwekwate Saalongo bivanju ensonga zigenda kuggwa ng'oyita ku 0752 013 ne 0760 589 essimu za Saalongo bivanju we ziri awo jazira mu nsonda wansi olabako Saalongo bivanju akolera ku bwereere mukubire ensonga zonna agenda zigonjola bulungi oba nsonga ki gwe janje bwanja nenkugamba gwe ayagala okumanya ebyemabega abakutwalaganya abakola bino
waliwo jjajja gwe bayita Namirembe okuva mu nsozi e Kagaba ayina endaba mabega akuze emabega nolaba buli kimu olina byotunda tebitambula olina byolima tebibala bano babaza otunda butunuzi yoyo gobadde oyagala bakutwalako ebibyo bamwagalwawo kubira jjajja Namirembe okuva mu nsozi e Kagaba ku 0704 82667 ne 0751 57996 yatuuka ne bamulaga nga takikkiriza nti ye mwami we tongamba nti eno tongamba nti Nalufenya gye mwadde muŋŋamba ye Nalufenya naawe yeyo naggulu kika ate kati g'okyaliko eyo Nalufenya wano wayisi naye naggulu neeruzira kika sombye ettaka naye bwe basalira gwomanyi kye bagendako kamusudiya kamugamba wano golaba just mabaga naye ne bamala bamusalira gwomanyi kyayinza okubeerako endulubi yawo omwazza emisango buli azza emisango wano wakasi basooka Nalufenya abeera ku limanda naye wamusalira banye ekibaawo agenda omukwatako olowooza asobola okumanya talina kyakumanyi takyakumanyi wano ali Nalufenya yawungawunga dda mukazi watadde amanye ebbaawo ali mukomera byaddala kumbe ali wano omusawo yamugatta obwongo n'amusiraanya bino emwepaakira ku bantu lengera yali omugagga esaati yonna erimu obumole erimu n'amadirisa enzigi nemukwano dalingi leka twala eri kisiriwalira kwani yamusindika eri nga tabumanyi si yalina olubuto olumulinga lwa jjajja aliga si yalina olubuto ekyoto ebbeere yonna kwegamba liringa mutima gwa mbogo oyinza ogamba mukazi mwamukola kibanna okumuwuza n'atuuka ku kino nemba wange mwamukola kibannange okumutuusa ku kino bannange kati noalimanda ki kati alimanda ki gye mutegeeza eno musemanye bulijjo mbadde mugamba ali Nalufenya mukole abantu bwemutwe mukola abantu nga mubasiraanya naye mugenda kummendekera kwate kaana gwe n'atabuka Nalumansi yatabuka ate gwe Nalumansi oba omanyira balowooza tata wange yekayi mubaaya nange ndi mubi gwe Nalumansi wegendereze Nalumansi yakyankanana ate Nalumansi gwe manyani nze ndi muzibu osinga taata wange wegendereze gwe Zunga alegagagowe agaddugavu daba omugaga kye bamukola baba omugaga kye bamukola yali aleeta oluguju aleeta olugezigezi eno yajja kooki mbwagula ettaka abe kooki babamanyiira tukyagenda maaso nage ejjajja ow'ekyama waali ensonga y'okubeera nga munange ofuna akasente ogaggawala mwekwate empewo z'okika zikusumbuwa oli mugobi wa ddiru z'okuba teziyita muyagala kugenda bweru emirimu gyagootaana gyonna gyatula ku ttaka baakugoba tosobola kubeera ng'osituka kubira jjajja ono ow'ekyama kolyako ku bwereere osasula omaze kutereera mu kizibu kyo muyite ku ssimu zino wamangeri 0759 467 oba 0750 52 0759 467 oba 0750 52 mufune bulungi nnyo kati okudde eno bamanyi obwana bwesojja bano badde bagezaako okutenga kano akaana kazi katukasigala ttayo kuba mama yavaawo ke kanajjuuko taataatamiira amala obudde nga takomyeyo waka tekannalya kati bayinza taata waako mbw ekyannemeso gejja lwakuba mugezi taata waatamira ke kayimba kayimba bankubuleno bonoogayiwa kitawo anywa n'agangayira oswadde nakyo tetujja kukaaba swala nakyo genda n'ekiswalo naawe olabika onywa kyobola ekinugu kikunuguna obwana bulina effujja ebiro bino bwagala nnyo okuyiikiriza kayino teyabufaako mukazi watto nga yeeyongerayo tukyagenda maaso nagambye yagala okuzanya ebina Uganda yegate kuba naffe baana batu SFM Production yita ku 0705 949943 oba 0752 5999 kakati okudda musawo nolokodda kubaze n'omufuna ekitagasa musiru gwe yadda ku musawo ng'akuba yadda ku musawo laba kye bakola jjajja laba kye bakola jjajja gawulidde musabole ennyini mu mbuga wennyini ojja kumbulira banga omukola kisiraani gwe mwepakapaka ndimulagula kali njagala ondagule musiru gwe owondoke njagala ondage kakubya omusawo yali akwata emboobo ayagala kumanyira yamukuba emboobo ya jjajja mukasa nayakumanyira mukasa omuyita mene ayagala kutwala emazi aba ekyekigenda mu maaso
jangu olayika bijja Siwedde. omanye ekibadde kiwedde omukazi abadde azitidde mu mbuga y'abajjajja tebakubamba obo ya mukasa olutalo lubadde lugenda kuggwa Musalire. tumusalire kubanga atandise kumanyira kuba odota mu mbuga y'abajjajja n'okubanga ne kayizi ali wano akubye nabizaana alaba musiru ono talina magezi Watuse. akudde mu kibbo kya jjajja lubowa Musalire buterevu. mutwale buterevu tumusalire tadda nakugenda kulimandi agende direct eri agala bamusalire kati Ulidde. Talinga atakiwulira. wegamba kyawulidde ate nga atakiwulirangako Toli. ye kabejja Tawulidde. ye mukyala ow'omusawo yajja gawulidde Uyinza okunepankira. ate kunepankira kwagudde ne mu kibbo kya lubowa musirusiru olaba agenda okukyankalanya empewo ekyagenda maasiriba nga nze nkuwerezo namuzuukusa ateeka wali mundabirwamu akugeusa n'akupereka n'omuwulira ye Kasirye John Bosco baasi ono babaze omuwunza naye bagambye kumusalira abonebone empaka yava e Kampala n'olugezigezi omanye abava e Kampala mulina olugezigezi ab'ekyalo mubalabanga ekinyimbwa naye waliwo ebitundu ebimu nga si byangu olugezigezi lwo balufundikira module eyo ekyagenda maaso nagetuba ne Saalongo akolerako ku bwereere semuze we ziri awo mu nsonda gwerengera bulunnyo Saalongo akolera ku bwereere bw'olaba Saalongo akolera ku bwereere manya nti nno yooyo kuloga awo wansi mukubira ensonga zonna ozanje okomawo kumwebaza tofumbirwa towasa amaka gakyankana nagaggwawo sente zokola zikuyita mu ngalo bakubako piki yo motoka yo oyagala bikomewo batwala mwagala oyagala dde oyagala kugenda bweru agawo obugaga obutaliko bukwakulizo otunda ttaka oba olina kyotunda nga tekitambula wikwate Saalongo ku 0750 011 025 ne 0709 0159554 oba 0750 92937 zino tonabakuli oba obusiru kali taata yakomawo omwana yali amutumye enva yakomawo kiro saa 6 mukazi watwaga taata bagenze kuleeta nva okomyewo taata mbadde sinabakulako entondabakulya obusiru bwa nnyoko kyobola n'ennyoko yagenda toyina amagezi taata naye bakyonvuma munensi nalya mmere taata ate waga ogenda kuleeta enva waliwo mawolu mamawo nga bwe kyobola maamawo nga bwe yagenda nawe osobola okugenda nvira saagala kumanyira akazi katu magezi nkugwo kyobola toyina amagezi olinga nnyoko wakali abeewammwe avuma mwana gwe yakera enkya n'azaala kyobola abaga amuzaala abaana bootajja kuvuma enkyo guyita ogwana nga guwa gujja munda guwa guzaala muzaala abaana ababamala ab'ekigero boonoosobola osinga otuuka n'ogayita agaana ayina kamu naye omwenge kye gumukola yakava waziri baggwa aya nti kankugonjo akali kankugunjule akumanyira aye kakunkwata mukamwa nga nnyoko kakumanyira akumanyira mama we yagenda kulekera aki yagenda naawe ate ne kasinza kuzira kati kankutikka ejjinja bagamba atamuzadde amutikka jjinja atandika okabonyabonya akakazi katu kanajjuuko netana sikyaddamu genda maaso nakkubakira wali akunkwata mbirevu akunkwata mbirevu ayekugunjula jakakasanire ennyoko namugoba saagala kumanya endeku yampasa ate nayakumanyira lwaki buli lwenkomawo otandika okusiriwala ngadda ku mwana atandika omukanyaga nagambye muganda wange wekwata ejjajja namirembe okuva mu nsozi ekagaba buli kizibu kyonna ogenda kifuuwa mu ŋŋombe ayina endaba mabega era bebyemabega byonna byonna bye bakola bye bakuloga yakikola ebibyo ayina endaba mabega mwekwata omukyalo ono oyina byolima tebimala oyagala kugenda bweru byagaana sagala kuwulira akama oyagala kugangira mulimu onoonya mulimu gwabula oba emirimu gyaggwawo osomye wasoma naye tambudde sole kwedde ku nga tomukubire ku 0704 82667 oba 0751 57996 aliko emuteni taku 0780 92607 yejjajja namirembe okuva mu nsozi ekagaba tazannya nagamu ekakasa bulungi nnyo ayina endaba mabega bano ababa nogagundi yanzi bani simanyi abamusiba genda yojja kulaba ayina endaba mabega notunuulira embweno kaali mukazi wattu taata yayongera ogenda maaso n'omuvoola amuyita n'embwa omwana ge yakeera enkya n'azaala kati lya bigenda kugwera wa gwomanyi yamugaa kati lya gwamanyi
lwaki onsumbukanya gwamanyi ekyagenda maaso Silver tatandika olonga bulijjo nage ejjajja ow'ekyama era waali ekyama ky'obugagga ng'oyagala obeere mugagga ebyaddala ebitali mu ki oba ki naga omusajja ono gwoba weekwata n'ebizibu ebirala bingi mpewo za kika zakwavuwaza byekyanga oyagala bitereeza oli mugobi wa ddiru bikyogoba tekiyitamu oyagala genda bweru n'ebintu ebirala bingi nnyo jjajja ono ow'ekyama kyava muyita ow'ekyama kuba ekyama akiyina eky'obugagga yita ku 0703 217672 ne 0750526810 0750526810 ne 0703217672 0703217672 yejjajja otogenda kwejjusa muganda wange akolerako ku bwereere omala kutereera mu kizibu kyo n'olw'okwomuwa akasente tosobola kwogera kaakali mukazi wate agenda okujja awenyera kati amugambuwalira amugamba kiki tosobola kwogera otambulanga ekitagasa muneekoye ntaata muneego wankubye naye kati toyogera naye kaakati bwe mba nakumenye toyogera kyamuluma ali nomu ate noddamu ogenda maaso n'okubeera nga onsemberera nga ntabi nagamba enywa omwenge ebeera eri tonsemberera leka ndabe ndabo bansula n'okunnyiga ndabe nakubye nnyo yamukuba emiggo awenyera omugongo gwonna mukazi watugujjudde amabwa ndagala nkuyiseeko banendooza omwenge banenguveeko okuva nayero kansoke ngende nnoge wali ebigunizi gye nkuyiseeko omwana kye yamukola bw'anywa omwenge atamba okwenkana enjuki efirimu egenda maaso bagiyise Semuyaba eyali aleese olugezigezi n'oluguju lwonna okuva e Kampala laba kye bamukola bwe yajja kunoonya bbaawe omutunzi w'amataka yagwa mu bayaayi kye bamukola bali bakuloga n'owenga n'osiraana kati yajja mukazi watu mutegeevu lengera ali mu kubonaabona baamusalira olwedde kati ali luzira ndowooza kino kye bayita luzira osomba enku obudde okuziba nga tolidde tonywedde mazzi yali w'e Kampala nga ze n'olugezigezi ne basooka balugema balina engemeso taata nze ndowooza maze muneeyo kuli motuusi eri ku mwanyi gye waŋŋambye sooka olindeko taata bw'abeera nga tanywedde abeera ku nno mu bulungi era omwana wamwagala wansuubiza nti naatuddamu kunywa mwenge taata muneeyo wansuubiza nti olidda mugenda maaso nakunywa mwenge n'ojjukira bakomyewo kireera ng'onywedde taata yanoyagala okunkuba akoma wanywa n'asuubiza endeku ng'oli yagitegera temala galekeka kyobula abaga abafuuka adikitedi omuntu nga yabeera adikitedi ku ndeku ogimugyako tosiitaana okugyako ng'oyise wasaalongo bivanju ebyo kumenya bumenyi mujenje ekkalo okujja omuntu ku mwenge simanyi ngudde eddalu ebyo saalongo bivanju tabirabako yita ku 0720M3931 ne 0760588921 nagambye ali mu mbuga ye eyawa ey'ebulenga yavudde kooki waali awo abalinda mwenna tuukayooko otuukire ddala okakase kyakola ali bulenga awo mutandika mande ensimu ze we ziri mu nsonda saalongo bivanju kandi taata omwana yamugaba baddeyo okusoma ku mande kweni mutandika mande ate mbala njagala ogende ku lunaku olwo nnyini sente zonna nazinywa tanulu nagyokya naye yonna yaviiramu awo sente zonna eza tanulu azinywere ne kapita w'ettaka naye yamunywa kyokka omwana atuuse okudda kusoma otamanyi nawe agenda atandikira ggula bitabo omukazi yava mu maka jjukira abakazi abo baba n'obuvunaanyizibwa ku baana okusinga ffe kati mukazi bw'aba avuddewo abaana babonaabona nnyo laba eyava e Kampala bw'ajja anoonya bbaawe nagambye ayagala okwegatta ku bannaffe bana batu Film Production mwe mubuuza musimanyi njakuzannya woolulu bano bakafulu yita ku 0752599919 ne 0702 manya 0705949943 ate nnyo ago gakyali mabaga okyalina n'okuma ebyoto bya jjajja agira twala akumu ebyoto bya mukasa saakumanyira ajazunga bano muwe n'emmindi y'omutwe munaana asooka agikuma enzoka endaba enzige ate abasawo bazibu si kyekyo ekitiribiita si kyekyava e Kampala buli ekitambula kimutambulira mu mutima omulaba atandise okumira amangota alinga eyeegaaya ne taata lwaki otomutadde luzira lwaki otomutadde luzira osinga omuteeka wa eruzira gye babeerayo kabagambye toga ogenda mutwala eruzira ejja genda eruzira gwe linda kumba alina ensonga lwaki amukuumira wano
okulaba abasawo bano babeera bazibu era abakazi abagenda maaso n'okweraguza ennyo ku basawo bebateeka kasa n'amala gabongeeta kuzunga bingi ebibeerayo ku basawo abo atadde ng'awenyera walayo n'omanyira wa efirimu egenda maaso okuva mu Silvers Production era nga bulijjo vijje Silver atatandikono nze nkoleza nentumira ku mwana mwenzi abombodagali ku kisawe ky'enakawukaawo abeerako bulambalamba mpozi ne musiraamu opposite n'ekisawa wa batulaawo spare emotoka naye abeerako bulambalamba naawe namyalo bulijjo ŋŋamba byakisiru toŋŋamba byakisiru leero kati fane ndi mu nsonga we kasero ŋŋamba noli mu nsonga zo ezinkoleranga esente zange oziri ozimalawo kati budo bwekiro olwo yali agezaako kanya mwana mwana namyalo fane nze nde kati wanira ekimu kigenda kubeerawo nze kambye sinabeera sitede bannange buli kaseera buli musente zange oziri nga togenabeera sitede mutano osiri wala kankutuke kati kankutuke tojja kumanyira mwana mulenzi nume yatabuka nume ng'atuga mwana mwana namyalo yamutuka bulijjo namyalo basinkagana namyalo ng'awoza mpaye 5 namuwa 3 namuwa 2 namuwa 10 kakati ujo ng'onaaswama kimu kyakumaliriza muzanyo namyalo ng'awoza wane sinnagira sinabeera mwetegefu ndi mu nsonga ebintu bwe bityo kati nume yasalawo amutuge kumba omutamiivu yali ava mu bidde yali alaba mwana munano bamugambanga ng'awoza ndi mu May buli yamugambanga weyawe yayimba ndi mu April kakati ndina mu June ebintu ng'ebyo nume yasalawo biko yamutuga kawogo safari na muzigo era bamala omutuga mukala afiiridde ddala ono okusinziira ku kikono kyalaba omwenge gwamugwanako wadde akyalimu oluzunzo nga omanya abanywa omwenge nnyo wala gy'oyo ayinza n'okubeera agumuweddeko naye ng'akyalimu kalooko wabula gwamugwako teyamanya muvubuka akyatuze mwana mwana namyalo kalijjukira bamutwalako omukazi yamusigala ku mutima yanoonya waagenda ofunira omwami yamubbako omukazi we maama Najjuuko yatwala mwana Najjuuko kati guno omulambo kangutwale ngusule w'amawano bwebanakeera ku makya bajja kusa mulambo mu lujjayo bamanyi yasula omuntu bamusibe maama Najjuuko ajja mwagalira mukomere luzira kati ngenda gutwala nteeka ogusuule w'amawano afunye ekirowoozo endeku n'agiteeka mu kava ayagala atwala omulambo guno agusuule w'amawano akimanyi mawano eyasigula mukazi we banemulekerawo okusigula bakaabasajja bayibuli egamba nti ayagala mukaabandi oba mukaamusajja aba agenze mu ntaana direct aba agenze mu kufa bwegendereza abaagala bakaabasajja singa kanakutaana nezidde okunywa etabu eba ekujjidde ng'ayetika omulambo asase wagutwala agusuule muki mu maka g'amawano omukazi ne bamutwala so basula beyagala nze sewo nswala ziri bagwa ku lubeeyu kakati kangutwale mujja kweyagalira mukomera n'akuliita n'omulambo obudde obw'ekiro yali atambula nga nnyuka kiro era akomawo yeeyogeza yekka yatuukira wa chief alipootinge yatambulanga kiro saawa zino ziri 9 budde bolekera kukya chief yagamba eshepankirwako oyo musiru chief gulawo chief era webasereeti bisereyo ntambula obudde buno obw'ekiro ngagulawo sibisere buzibu ki chief kiki ng'otambudde ekiro saa 9 butawanali kuli serious bagamba experience yesinga ekindese kyamaanyi kimanyi ku kyalo kuno okimanyi ku kyalo kuno twafunyeko twakemula abantu okimanyi mawano yasa omuntu mulayi mu lujja lwe kyomuwa yasa omuntu kuba mwaye wa chief bachifu yabeeranga chaimaani tiwe nga bawulira kirwana owaffe katalemwa kirwana kiyamani kirwana taata wasandula akola wanes kati n'ono gwe mulimu gwakola ate bebaka bachaimaani abo mune baba n'emirimu mingi bamukute n'omulambo kakati atandika omukonjera ebigambo ewa chief oba chaimaani nerijikako yamugamba chief gowolaba nerijikako lwena abagenda boogera ebigambo baserubugo mubaleke smarters lwatunywa ffenna nabba ne walagi wange naye zimbireka ayina ebigambo soka okomewo sajja oyo ayogera sokulindeko ate gundi mawana yaseddi omuntu
chifu teyabitegera alowooza mwenge kumbe ono bagamba omutamiivu tabagambwa naye ssebo omutamiivu abeera ategeera yakomayo waka agunywa ne mungu n'apata baali n'agamba Ssaalongo akolerako ku bwereere omwami ono mumwekakasa mwekwate tofumbirwa nga towasa amaka gagwawo gakulema oli mukyala oli mwami sente zikuyita mu ngalo z'okola byokola tebiyitamu tebitambula buli kimu gwe gaoli awo nagamba n'omusajja akolerako ku bwereere okoma obukomi kumwebaza ng'osiimye kwata enamba ze zino teri kwekwasa nti network mukubire ku 0750 011 ne 0740 9293 oba 0709 ne 0750 ezo na simu za Ssaalongo akolerako ku bwereere mu nsonda awo wezire simu zo jja kumulaba mwekwate taata yagwa n'atandika okuyiriitira mu kifo ky'okugula olugi yalemererwa so n'omwana yaliyako wanajjuuka olw'embeera ya taata yamusuubiza obutaddamu kunywa naye taata n'asigala nga bw'omanya ebidde teriwooma bitooke bye bigwa ali wano ayiriitira firimu bagiise Semuyaba nate okuva mu Silvers Production ekutusiddwako Kiko Mucuzi Mixi nagamba tomala gasiika nva nga tomanyi kyogenda kwesa Kiko waali mu bungi ate matundiro gonna waali omusuubuzi mufune ngoyita ku 07 0300 8810 ofuna Kiko mu bungi wonna wooli tumukutuusaako nenkugamba enkya lunaku lwagenda mu jjolo muganda wange de Easter kwata bukwasi kkubo jangu n'akasente kubadde ogenda spending kuba mitwalo 10 oba meka jangu osasule ku poloti mu jjolo oferi y'enkya tugenda ku parking wandige ya ku Katali n'ekireka ku mafuta ku shene entambula za bwereere wetukuzza ekireka Katali ke wandigiya wetugenda okubeera kubira jjolo kennyini ku 0700 11 oba 0776 663 ze simu z'omukulu jjolo kennyini bannaye muleke kutuula bw'opangisa ennyumba n'ogirwa mutifuuka yo ne bagamba obupangisa lumbe lwa kirago kibi kigwana olituukiro kimanya ng'otegedde nti no munnange ensinzibu nga gwale wa ssente olwaddemu emyezi 3 ngagamba va mu nju yange ani otokyasobola waziryanga wadigidanga isita wagidigize zonna nozisipendinga banne enkya mujje mu jjolo kubira jjolo kennyini nagamba enanyini kampani ku 0700 11 oba 0776 yogerako naye yennyini laba omwenge kyegukola laba entabaaza abakadde kyekola omuntu yagenda ozuukuka nga gumuweddeko ng'alaba yasuze ku mulyango sokolinde kaatani yansiiza ettaka yasola ku mulyango najjuuka jangu wano gukyamulimu omutonotono naye ng'alaga omumanyi omuntu ayolekedde okuba muno mutaata ate buzibu ki yasula wano teyasobola kuyingira ate ogwo omusango guba gwa najjuuko akwatakwata budde bwolekedde ku kyasokolireko natuuse nti wano nanavudde waziri bagwa mu kamwanyi bagunywera ali nakyoga waziri bagwa senga ziri bagwa mu kamwanyi ne tubatumirako abinakyoga awo babeerawo bulambalamba manye eyo waffe muganda wange najjuko baabataasa abasezi bagaba kuni kaakati yatandika okuwoloma najjuko agenda ndalooza bwakeeredde ddala ziri 11 alaja nabasezi yaggalawo olugalo omwezi gwali gwememula bwali bwolekedde kusaza ali 11 naye nga omanye omuntu agudde n'asigalamu ekiwuggwe tebyamugendera bulungi ekyagendera ddala maaso nagambye tuma ne Ssaalongo Bivanju mwekwatire ddala Ssaalongo Bivanju muganda wange ali mu mbuga ye ey'ebulenga maka gaawe yaze yavudde kooki abalinzi okubeera nga bakolako bizibu bingi nnyo ebyenjawulo yita ku 0752 ne 0760588921 akolerako ku bwereere ogenda kudda kumwebaza Ssaalongo Bivanju kati okudde nomwana mwana bamuleeta ku poliisi bakwata baawe nze bane njagala bange talina muntu n'omu gwe yali asse wano sokolindeko oyo omusajja oyo mumpi alinga gundi ye baawe alinga limoti ya TV ye baawe wange oba agifaanane agifaanane nze tonsiriwalirako afande nze ye baawe wange ate gwe njakala
atandise ovuma afande mulimu afande abalala abakazi afande alina engeri gyamutunuliddemu teyakifaako wadde amuvumye agenda maaso awandiika sitatimenti bamuyita Kisitu Sitanule kama ona eta lugezigezi hata kama ona chema huko wacha mina piga cheke ndani kama mina kuja wesu mama bera imirirawo agenda aleta omusibe bamuyita Kisitu Sitanule afande Semuyaba kangadi ogenda okulengera bisere kyeyatega ekyomulambo kyakwatayo mawano bamala ne bamulya mawano ne bamuleeta mukomera bannaye bebi ngenzeno zitanga ku muntu bannaye bebi naawe bannaye afande lwaki nabaneeza bakyemwamukoze bannanga gy'omusaayi bannange bebi munange tereera gye bakoze mawano obani mawano yeewaniikirira kubaka abasajja wadde yasigula omukazi naye bakubye mawano ne bamuleka mu kkubiro si alina omumagu mulinga ogwa puresha genda kufiira mukomera bw'oba tokkiriza ndigwata omuntu banenze bange tatanga ku muntu nawatu nalinga engegeko nedde kuki ku mudaala ebyo bannange wacha lugezigezi yako chemako musiri wala wamba ono mino siri yalabu mugiseroje gwe gasiya kumba afande yali yegombye dde omukazi ono kali agenda okulengera bewazeaga mugiseroje eno kama munacheza na kucheza wewe ingia jera ingia wacha lugezigezi yako bamuzayo bamuyita Kisitu Stanley original MC era nga tuluma mu firimu nyingi nnyo nyongeramu kabita soko nyongeremu ka kido kijja kuba kinkolera eno gye babeera basenga ziragga mu kamwanyi enguli etambula mu bitooke mu mimwanyi wegiri wegitali emanju n'emiryango nguli soko lindeko nayo nesiraje waba kibuzibu ki kati ettaka lyo namutuufu amandijeko kamba bulire mwembubu waliwo enguli gwekuba nawulira nga takyasobola fulumya bigambo tosaaga ne walagi fulani munywanyi omwenge naye ekigambo kye bayita walagi kiraba edduka naye no bisere gyabeera amawulire gatandika okuyita boogera ku mukwano gwabwe mwana edisitole kikaba kashirwanya kukukuba najumanye nkula gaze gamba titi bagwa mwekere okujisa omwenge gukyabuguma gutwisa bubi ate nja kugufukamu nja gukojowa muje mbabuli atabuse tula nawe waba kitula yagala kutonera bizinesi wekankuwulire nja kusiba gwe simanyi bisere gwe kifune temuleke mukolera kyawe okusiwala kati omanyi gwe kyebantu lwaki bambita bisere wandibadde ofayiri ekyalo atabidde atandise ovuma chifu naye anywera wano ekyo kyekyenjawulo kyamaani wafuwene katalimu kirwana kyatalina kyekyo tamala gagunda bidde era talinywerako ddala takombako ku ntabaza bakati kati abeeno ono ye abeera nabo bakapoobe tukyagenda basiriva nga nze nkuweereza bakalogobulogo kasamirira bwasamirize tukyagera maaso nagaza abaana baffe bawano ba Uganda nate byudi Uganda bubukutiko nagambye wekwate naalongo mirembe bajjajja mirembe okuva mu nsozi z'ekagaba jajja oyo wa mutawaana nagambye ayina endaba mabega esobola okulaba ey'emabega byonna bye baakubba bye baakuloga twala mukazi wo abakola ebikyamu mukubire ngoyita ku 075 5 9 oba 070 826 7 926 jajja togenda kubeeranga nate omujjusa akuba ndi mugezi olida kati engeri gyogamba ndi musiru lwakuba ndi mugezi kati awo kyekitegeeza kyekyo seyafa neyasikaawo kitegeeza ku byombi oba olinako busiru akuba omwenge ne gumutagaza kyeyakola mawana akimanyi kati lwala imwanji nalaba ng'abantu najalengera ekikonge ekiyimiridde mama wote kakati musisi ogenda kumbulya mama wote yakunaaza kutukula musisi mutuguziza ebintu mwadiweya musisi wanguza amabaati amabbe
Musisi ngamba musisimbwa amabati tegasiiwuuka ono amulabanga musisi sikusibwa musowadi wayamulema gwe kyuma Japan naye gomanya nze ekyuma kya Japani agenda n'ateeka okugulu kwe yagenda oyo simanyi mwono n'ateeka okugulu kwe mannyo g'empologoma kati okugjayo bwoti empologoma ekuluma bulumi yamulumye kati yamulumye mumawano yalinnya mukamwa k'empologoma olugjawo ati ekigere yamuwa buwi kati musisi gwanyumiza bino yebisere yasoose n'amabaati kati ali mu mboozi ndala zaani z'amawano nange mutaka ono bamuyita mwana mulenzi matovu Brian Stone oligone muzi kyanoberoge kakati nkubulidde musisi naye olina okumanya dati eva my secret siina okukuumibwa somanagala araasa musisi mulina olugamba ngamba oli mutoolo okiwulira okibulire nyowe okizikire musisi mbamanyi ayogera nakiti yamulabanga musisi owokwadiwe mumanyira bandabire naye musisi kuma ekyamu ye namusibisiza beyagalire mukomera bagamba omutamivu tabagambwa okudda eno bafande bajja wano yebajja omulambo wegutibwe gwagwa ku siini wennyini mwana mulaba mbuzi akana n'akataano mama nagujja oba mbalina mwana muwala omufono gwe mwatta atubulire omufono gwe mwatta mwalimu akatabameka nze tutangako muntu okay awandika statement oba mwali temumumanyi oba mwali temumumanyi waki mwatta waki ne muleeta ate wano ewammwe era saawa ezo tusakira saawa ezo saawa bbiri ne tukeera ng'omulambo guli mu lujjaffe tutangako ku muntu nigwe mumanyi ayaleeta omulambo kati ani gwe mumanyi yaleeta omulambo n'agubasulira wano kutta omuntu n'omuteeka mu naye mazima ddala afande ng'oli siriyasi osobola okutta omuntu mazima ddala n'omuleeta n'omuteeka mu lujjalo sookolindeko tosobola kutta muntu ogenda osobola kutta muntu n'omuteeka wano oyo tosobola kutta muntu n'omuteeka sookolindeko be mutta bulijjo mubateekawo ffe tutanga ku muntu banne afande ffe tetutanga ku muntu yenna bannange njagala oyogera amazima saagala oyogere ng'oddamu kusiriwala nagambye olunaku lwanca nga tudda mu jjolo kwata ekkubo gyewandege eyakatale ku makya tusimbula essaawa 4 n'ekireka ku mafuta weetuli kubira jjolo ku 0700 11 oba 0776 663 ye jjolo quality properties ekiunga emabega Vision for Africa ekire kubasa ku kireka shopping center edduka n'amasanvu 6 level ya 2 bali opposite ne Portbello supermarket tobuzaabuzibwa atunulira ebipande ojja kulaba jjolo wennyini weeri waliwo abeerimbika gyonyi ekipande ojja kiraba bali opposite ne Portbello supermarket jjolo quality properties beboka nagabe nekakasa ku kyettaka bw'otagenda gulako ate nkyokuba emiranga ekyentambula zabwerere wandegeya we tuli n'ekireka ku mafuta katale ke wandegeya basi bafande bavaayo mugwako kadage mundeke afande sireyo nekokoze amani nazizaayo afande sina kyekoze mundeke omanyi ne bagamba omuntu ng'alimu obubbibi walabira poliisi agirabanga kakombe kankomerero yadduka abadde amanyi banoonya ye kumbe bavuddeyo bafande banenkoko nazizaayo afande enkoko ze nali nabba nazizaayo afande zaali zamuzeeyi mwanje nazizaayo sibbanga nkoko ndala afande bannange byonna nabizaayo siddanga mukumba kintu kyonna kumbe yalowooza nemundu wagizaayo n'ebyambalo manyi balina ebibuuza abasirikale bebabuuza toba mubbi naye bakulaba otandise okumagukamaguka basobola okubuuza emundu gy'otalina kati oba ogiyina oyogera mangu ngiyina eri mu nnyumba bwe butego bw'abasirikale mbegendereze bamugamba kakane kumbe kiifu koko nazizaayo naye nazibba muzeeyi gundi oli gwe mbagambye sokolindeko ono omwami wa kaalo kuno bamubuuza mumumanyi tumumanyi oyo musa mubbi nali mubbi naye nembivaamu nabbanga ne mayombwe naye kali zijabba koko nazikira kakana talina buzibu tetwagala okutegeera tuli basirikale tulina gye twagala okumanya ku kyalo kuno ate era tulina okifunamu bwangu sobola ofuna statement entuufu kyetwagala okutegeera ebigenda maaso wano okukutibwa kw'omuntu batugambye mbuye mbumawano ye lisankuli ku kyalo kuno abba buli kimu akula muwogo w'abantu abba enkoko z'abantu bw'asanga ente era agisimbuliza embuzi n'asimbuliza buli kimu n'akitwala talina
kyakola okujjako obubbi ube kukonjero ko kivunde oko sikukonjerawo ko yalinga chaimani talina tabbu ku kyalo katukubulira afande mano talina tabbu ku kyalo kuno newe kabeera kakoko bukoko nga yagala katta ayita nebawe akamusalira kati bagamba ndi yasso omuntu nkyewuunya ye mutuuze gwe tulina ku kyalo ye mutuuze gwe tulina ku kyalo kuno oyo mawano nga talina buzibu ku kintu kyonna kyonna gwe talinaako yadde likodi yonna yonna nkyamu yamu ensonga entuufu era mutuufu abamukonjedde mbusimanyi yatta omuntu tebalina nsonga ntuufu erimu ggumba yekiifu talina tabu yadde yonna bamulideko omuyagiza ekintu kyonna talina buzibu okujjako nawulidde mbusimanyi babba omusimanyi omuntu bamutane bamusuula wali bamusuddewa simanyi basiyafiiridde bamusuula naye yogeza amanyi polisi agannyo bambimanyi yangu oyo statement nga mubamubuuza ne bamutega afande bane mubuuze oyo naye nga bano abaana be baali batandise okwononeka bamusa naye bwe twabakubamu obugofe nga bachaimani ate era talina tabu si mubbi takyabba ono si mubbi ono atunulanga olufuunya si mubbi ono afande nali mubbi nenembivaamu nabbanga ne mayombwe olwo atoddangamu okulaba polisi nodduka polisi oyo beyagala bino byolengera abasirikale nomaguka nobanga ayingira akasiko balowooza oli zubbi no bakugoba ne balowooza weekengedde era musa yawonera abatono okubeera nga bagudde ku chief yali awedde tukyagendera ddala mu maaso bagiyise semuyaba ekuva mu Silvers production nga bigera nga vijje Silver atatandikola nze nkwereze kutusiddwako kiko mukyuzi mixi nagamba kikali matundiro gonna munoonye gwatamulina omusuubuzi tukubire ku 0703008810 ofune kiko mu bungi n'ennyongero giweereza Alvin Music enansana keso amalakani kamasimu gonna American Flash kabulaza abeera nazo mukubireko kabulaza agamba atya musaleko wali ku Yesu amala kumpi nijja jasina asawe simu azongeza speed obusimu buli bonna abuyina bukatooki obuli oligino musaleko kabulaza watabu Alvin Music nemba tumireko abinansana katono buli wazanga kyasanze nenkimufaananira omuntu nga gumukubye kati ekisanja akirabanga mukwano gwe kiryankusa nkubuulire nerijjako olabanza nerijjako yakajutuka namusiba mawano yanjagalira omukazi tasobola kulinnya kigere musiyani yange yesimusiba ekyapaana kiryankusa weraba banga lwoli mulwadde ennaku zino naye nkusabira ajja kuwona ekisanja akirabanga kiryankusa omanyi mutono efirimu ekyagenda mu maaso bigenda kugwera wasiribanga bulijjo nga nze nkwereza nagamba zonna ku muntu byokwatanga obudde nga tuba ne buloba tekiniko bakabaka musomesa emirimu gy'omutwe emirimu egy'emikono kubajja kuzimba kukanika kufumba kutunga kyala nikola ku tv ku rediyo bingi yita buyisi ku 07524289 07524289 ofuna ababuloba tekiniko obanguka emirimu gyonna oba wasoma oba tewasoma oba wakuba mu nasalo oba tewagituukamu funa ababuloba ate kiki kati mwana mwana akwate ku bunajje waafande semuyaba kwafande ndi aje kiki osobola okugenda maaso n'okwetira omuntu n'omusula mu lujjalo abasiru bana batalina magezi omwami wange muganya omuta banyonyodde buli kimu ekisoboka muto omusajja wange muganya mulinga abatalina bongo wanga muta oleka wanga temugenda muta wano ngenze nalyaki nze bwomuta mwami wange bwomutata mwami wange nze ngenda kulyaki kati oba ki oba ki sigenda vaawo wano ngenda beerawo okutuusa nga mutadde bba wange sivaawo aganjamu nasiba amakanda wafande nagambye emisango gyo giggwera eri ku polisi si wano kati tukulumbisiza wange obudde buno obwekira amatumbi nte bba wano wali nze sivaawo wano okujjako ng'otadde bba wange sina gyendanga okujjako ng'omusajja wange omutadde bannange nawulira afande nga kirala jukiraamula mukazi ono nakyayagala kenzije natandika okwogeza obujiji afande kyeyakola yajja nakapapula kati kola bwoti yali yateekateeka dde afande kwata akapapula kano ogenda okasome byonna ebyokuta bbaawo n'ebidirira byonna biri mu kapapula kano bw'omala okasoma onzirire mbwangu ombuulire oba okkiriza oba ogaanye newanamala n'akafuna kati nviira nno enkya nja kulaba ebya bbaawo kibigula kuba kirimu juyisi ndowooza naggalawo oba yalaba manyi olwo omukazi gwe wanoolaba nga buugi naye yalaba juyisi kirabika kituufu kegende mu maaso munnange kati omukyala nga akomawo wuliriza nnyo afande byeyawandiika mu kapapula nga akuma kandi alaba afande kyeyawandiisa ekyokutta bbaawe kuba abadde amisinga mawano
kapapula yakateeka eno mugundi mu bbeere ng'akajja olira afande bwe yagamba akabikula olira Gwennyabo nkusaba obeere mugezi otegeere ebigambo bino singa okkiriza n'onjagala nja kukuyamba mute byebigambo byafande maano nga nali mwagala maano yalina ebirungo abasajja abalala tebalina birungo mawano kasooka nalowooza ku mawano ng'alaba mutuufu amazaali yeeweeyo ali afande kati ate fe abasajja katonda yatuwa ebirungo byaffe omukazi asobola okugwamu ng'agenze byakutaasa bbaawe olaba bwasanga nga ebirungo tebimanyi bya bbaawe n'asigalirayo abasajja katonda yatuwa n'amala kati atandika obirowoozaamu ku bbaawe n'okwewaayo eri afande kyagambye ng'ala akisoboka nga taate kisoboka yali agala nnyo mawano salawo kulya eriggwe n'addamu n'akayisaamu kamalayo yamugamba salawo okusalawo kulya eriggwe oba okkiriza okunjagala mu kulaba okwangu abaniga bagawa oba okkiriza okungira ekyo kyennyini kyotegedda kakati mwana mwala n'akitegeera ti afande asabidde mu lugezigezi asabye sala mu lugezigezi nedda senjagala mawano maano yalimu ebirungo mwana nga alimu ebirungo by'ensi yonna efirimu ekyagenda maaso nage bagiiseese muyaba Silver atandika ono nze nkoleza nage ejjajja ow'ekyama akola ku nsonga z'okugaggawala byonna ebyo ne bitereera n'awanga bulungi nnyo osasula omaze okulaba ku kyakuliri nage mufune ku 0703 21 76 ne 0750 52 amuleka mune taata wajja kutuuka kikeerezi bane taata tugende ffenna nawe yagala genda bwomu kati nzondekeraani kafe kakati gogenda ekitaawo ku polisi banondekeraani ono enamaganda Silivia omukyala taata mune waŋŋambye switi wange taata teweerabira munnange naye gwe tosobola genda maaso nakukyusa kintu kirabika kaseera osaba switi osobola mutuma ku nsujju oba nakati banne mwami nenoyisita bannange era otambule banne era ogenda ku operationi gunootabeerako waka buli kaseera operation maama omuntu alifuna ddi banne ku bbeetu kale noweeraba afande kumba ayina kyayagala okutuukiriza bino abakazi basigale waka banasajja bakola safari n'agenda kumba ayina kyeyapanze nze kwedda tayinza genda maaso nakoera nga alira isteyo musimanyi mugundi zaabwe ateeka okukomawo kekaana efirimu egenda maaso mwana mwana akyalina birowoozaako otwo twamutwalira wano ng'akyabirowoozaako kyokka afande bamaani ne boogereziganya n'afande oli omusibe okuteebwa mwana mula alina okusalawo batema wano jjukira baga nti ayagala muka omusibe n'oluko n'asimba ate n'asimbuliza kati mwana mwana ko twali tumututta agenda okuwulira aninga akunkuna baamaliriza kwega boogedde naye nga takutudde kikyazaako kumba afande yalina okumaliriza emisango gino mwana mula atandise okuyiikayiika takyaweera vere kumbe afande kwisasonga wacha maneno yako kama unaliita mimi hapana kumbe hapana kuja sasa mimi nakuja wacha maneno yako kama unaitaka mimi hapana nataka mimi wacha mina na afande nze ndeka wacha mina penka ye hata kaa wajama afande tatandise bagamba yagala muko omusibe afande nga afande ngajja mu malikupu zaabwe nga bozimanyikira 5 ekyaddako ate munanga atawenyera onomanyira dwa ate muko omusibe bagamba mwagala n'oluko n'asimba kukyata afande mwaba mubeereyo waliyo complaina yena gwe muwulira ng'awoza nti batta omuntu wange oba kakati okudde eno n'abuuza afande Mugisha kinaawulidde kyonna afande abuuza gwe mubeereyo temuwulira muntu agandi batta omuntu wange omuntu abuliza ku mufu jjukira baba basiba omusibe nga bulipootinzi kuba endoozi omuntu ono tumuta agende nga munnanga alipootinga nga bulipootinzi afune polisi bondi kuba teri amuvunaana twamusiba ali mukomera wulira kiina buzibu ati kiina buzibu afande oba ogambye kumuta tekiina mutawaana nze afande Mugisha siina buzibu kale nze ndaba mutuufu kyandikoze munnaye okusinga okubeera munene n'omuntu nga teri amuvunaana ono olwawulira bafande bayiiya nnyo
ng'ate ne bagenda kuteera were kati yawangu amangu najjo omusibe namugomanyi nzaali mu kulwana entalo koleka ninkuta njagala bakuteko neyanzanyo neyanzenge naye ogenda kumpa emitwalo aga amwesosi kyokka bagenda muteera bwereere fandi emitwalo abiri mba nagijja omuleyo waatunula atunula ng'entunuka ekyamazima mawano kirimu kati awali waleti yange ku kawunta mulimu omutwalo ulira mawano mwakakawunta kuliko waiteemu mutwalo afanda amusabye amitwalo 20 mulimu mutwalo gwokka gwe gulimu gwokka afanda ate muninda nyinza zijjamu mulimu omutwalo gumu gwe gutini gwe gulimu kati okumanya abasirikale bazibu ogutute nagwe yasala bagutwale kandi ogutute gwokka gwe gulimu afande temuli ndala asooka nakkoona jeeke bw'ogigwamu n'omugambo galina abiri omanya owedde naye n'omutwalo agenda nagwo wafande tugende kutwale wafande bakute amugjayo amukuutira mbwe yamuyambye omuddaabulula kumba oli afande amusingako yali era kirowoozo bamute kuba tewali amuvunaana katonda amukubidde n'oluseke gwosaagane baafande tukyagenda maaso nagge tuma ne Saalongo Bivanju Saalongo Bivanju simuyiwe eri mu nsonda ayita ku 075 0 39 31 ne 0 7 6 5 naga eziri mu nsonda awo ali mu mbuga ye wali ebulenga yavudde ekoki najja wasobola okubakolako mu bizibu byonna teweetuulako lubalemberanga n'embiro kwotadde Saalongo Bivanju waali mukubire otuukewuka mu mbuga ye olabe byakola ne byayinza okuyamba mu bizibu byonna by'olina bya ssente bya bugagga bakuza amabega wasiraana neeyo gy'oli ewala asobola okukolerako gy'oli gwanasobodde kujja bulenga ku 075 manya 0752 039 5 akolerako ku bwereere okomawo kumwebaza era ku mbuga ye bulenga awo okimanyi nti kati obulamu bwo bwonna ogenda bumala ng'oli mu kkomera osibiddwa ulira ina kyakola munange kumaze sitanga ku muntu sibaire batankoko kati omuntu ate mutta nti afande sitanga na ku nkoko sokabamunanako akutta muntu kimanyi kyakola afande kati wano okaabira wani waliwo nnyoko simanyi sina kyemanyi kuva kwa muntu oyo kuba bateeka butezi mulabo bulungi abantu bakuna abatayagaliza babatebanonyako abantu eminoko kati kikategeeza kutukabirira ng'omwana omuto oli mwana muto ng'omusajja omukulu eyameramera buli weetagisa bamugamba asayininge wano agenda kudda ripootinge tukyagenda maaso Silver natandika nga nze nkuweereza nagamba ku muntu byokwatanga obudde nagambye ejjajja Namirembe okuva mu nsozi ekagaba waali ayina endaba mabega byonna eyo emabega ebakola ebyemaaso byonna biraba mu ndaba mabega eyo olina byotunda tebitambula olina byolima tebibala onoonya mulimu gwabula bakusiranya ku mulimu gw'olina oba bizinensi mukubire jjajja oyo Namirembe okuva mu nsozi ekagaba waali nagamba ekakasa ali ku 070 070 4 2 oba 075 57 96 43 ne 078 0 9 ziddamu 075 57 96 oba 070 4 ne 078 0 jjajja Namirembe okuva mu nsozi ekagaba nagamba tazannya wata buli kizibu kyonna kyanje waddala nnyo akujjako akasente katini bwe kati naye ensonga n'azitaanya kati bamuta yakikiriza kati ate okulengera kati omusajja mutadde mutema nange nga tente yata omuntu kumona adabera ku mukazi we kakati omuntu atalina musango guli awo tetulina bukakafuula gandi yata omuntu ki tetubeera tetumuta tumuti talina musango agende kumba afande semuyaba omukazi waka yali yamweddiza buli wayagalira agenderayo n'amufula akagomba ka lubendera n'akola buli kimu afande okumanya baafande bazibu nagayo ekisitu Stanley ageeka acha mimi najema huko kama mimi nataka piga ile acha mimi napiga hii wacha mimi nalipiga simu yake naja kende akube simu acha mimi nalipiga simu sasa banaita yeye nakwata saka piro mukazi alo enkoze kinene nnyo okulaba nga bawo manyi nkoze kinene nnyo okulaba nga bawo bamuta kumba alimba
nova ku kyetwa naye nomala ova ku kyetwateesa nenza notandika okunewulirako olwokuba Pawulo mutadde notaddamu kumpa byenjagala ojja kumendekera nedda mukwano kale tekali buzibu tebadde manyi wanamuto ojja kulekeraawo kumbe ate yatayagala wa mwana mwalaba mute ate amanyi ewamuto ayinza omukazi okwekyanga n'addayo okubangamira ne bamugaana okumira kati mutaka yadda nayambala bulungi nnyo ye mwana mulenzi kabanana mwanje sitimima nemukwana olagawa anja kino ekyatuukako nina ogendako ewa taata sooke ngendeko mu mbuga ane wakitolinzeeko kyekituufu siyinza kudda ano ku ebintu bino byantukako nga sitegedde genda kumalawo ebbanga kiko ennaku oga 2 oba 3 munaye muzeeyi omundabira kumba omukazi yatandika obwenzi tamanyi era omukazi wano akuba gudiikudde okumulaba nga agambye agenda mala ennaku 3 afanda ajja ne beeyagala aba ali wano obudde bwa misana alongoosalongoosa akimanyi omusirikale yayitangayo bagamba yagalamuka omusibe n'oluko n'asimba afande yabeezanga omukazi ono singa katonda yatuyamba n'ateekawo tuteeka kufulu n'omusiba ne kufulu kigere kya nvubu tomanyirira niwonovira mukomerawo n'aba seefu kati simu yajjala bessanyu kale afande naye gyebaleka afande kitambula gitya mwami yajja mwami yakomawo munnange webaleka muta gyali taliiyo yagenze mukyalo mbagenda kumala ennaku 3 osobola okuyitayo afande newojja kati nze ndiredde kati nteerako ekyeggulo njayitayo akawungeezi kale afande kasita agenda malayo ennaku 3 naye leero njagala ebintu bibeere nga biboobedde ye afande nabiboobezza okakasa ye byonna biboobedde gwe asigalidde okujja kubanga tuntwala mangu naye lwakwaga ogenda maaso n'okujja ogenda mangu opala mangu naye nze mba njagala obeererewo ddala afazaali wiiki oyagala kunsibisa bbaawo kankulinde gwe singa nolumalawo wiiki baneerwa afande kyokka lusinga ne mawano nema nali ndowooza alina ebirungu naye afande ebirungu ebimulimu simanyi efirimu egenda maaso siriva tandikolo nga nze nkuweereza okudda eno ku mbuga esoko gyeyo munnange gundi kabejja omukyala si azaala abaana abamu maka gano ye mukyala muto wa jjajja bawulidde sooka olindeko omwana wuuyo omwana ebbanga lyamaze takomawo waka kumba omwana ono jjajja kawulidde yali amuzaala yali azaala mawano omwana wuuyo obbanga abuzi olengera yambadde n'amasuuti alayika yakolamu tukyagenda maaso nage jjajja ow'ekyama waali gwagoba ddiiro nga zaagaana okuyitamu bakutwalako omwagala oyagala kumuzza omulimu gwagaana oyagala kugenda bulaaya oyagala genda bweru n'ebintu byagaana oyina kyotunda oba ttaka teritambula kubira omusajja ono naga jjajja ow'ekyama buli kimu kimala kuterera ne kitambula noloka omusasula litako 07-27-27-672 oba 07-50-52-680 07-50-52-680 oba 07-07-27-672 lino lyonna yonna nga toda kakati ate mugambe ebbanga lino lyonna nga todda obadde okola ki nga todda waka kikugwanidde byonna ezo byewafuna ate nno kati ate no taata nno kibadde kigenza okubeera waasi okamala kiki ate mbadde mukomera abaali batwaluzira naye nga kyali kikugwanira mwana gwe omala oti ebbanga lya myaka gyonna nga todda waka bagamba go east go west home is the best ne boogenda wano woddawa tekisinga wammwe bwebaba naye bansibidde obwere taata muneerwa kuba nali ngezaako kuwaddawadda nzije ate we bansibira nesifuna budde mwana gwa akatijjo kooleeta baali bagala bakikole osobole okudda eka bajjajja baali baagala bakikole jjajja lubuwa namunyonyola nasalawo akikole osobole okudda eka osobole okumanya ewammwe omanye obuvo n'obuddo manyi musuula nnyo ennono okiwulira mwanja steven weronona azikabanana kyabulamu ekirala kasirya john bosco saabayembe mu nyumba ye kakati olinga atali wa mu lujjamu kwegamba olinga atali wa mu lujja luno okiraba dozo kiraba bajjajja batandise n'okuboola osanze bajjajja bali mu olubooloboolo manyi ebyawano tokyamanyira byawano tomanyira nono munensaba nkulyemu akalimi otyo gwe mwana gwe gwe okusonyiyibwa okudda mu lujja luno okutabaala olina kufuna bwanonizo oyina kugenda maaso nakubaako okutukutwala mu nyumba ya muzaŋŋanda muzaŋŋanda wakukkiriza okomawo olokodde mu lujja lwange era
era oyina kugenda oyina genda olaba ejjajja kayizi agenda okukulembera ne nabizaana bakutuuse kuba ejjajja lubowa yakwegaana ng'otuula ntindi bw'otuula ng'otuula ntende olujjajja lubowa amaze okunaaza oyita ne mukasa n'akukkiriza mukasa w'ennyanja naye ekitali ekyo togenda kuyita mukasengejja mu kiggwa ekyo ayagala agende mu kiggwa kya muzaŋŋanda basooke bamwekebejje atya ojja kuba owita singa agezaako okubaako konakonna akatali katuufu kitegeeza bamuzaalukuse abaana kyali mwana wa mpooza wano oyina kumanga musajja nange olina okugumanga musajja mwana ewawaka abawawaka zembo teziva mu muntumbu era wanaabanga wawano naye saalo nga mubuusabuusa saalongo gawulidde jjajja gawulidde amubuusabuusa kwe kuyita ndulubi ndulubi kaakano buwo mumuzaŋŋanda njagala otwale mukulu wono mu muzaŋŋanda nomukulu wange taata ojja bitegeera ndulubi sooka omutwale ndulubi sooka omutwale mu mbuga ya muzaŋŋanda bamuyoyote bamwekebejje tulabe baata alina omusaayi gwano tuyinza okudda wano ate abakulembera amanyiyo kale ate abakulembera amanyiyo naawe wekulembera naawe bannange nti akabonero ako bokatya akabonero ako singa okateekamu lekagaana okukwata kitegeeza tokyali mwana wa mu lujja muno maama nawulyanga omutima gumwaka akazi abamu kale si yamuzaala naye yawulyanga omutima gumwaka kitegeeza abakazi amu baba n'ebyama ne batuzaalira abaana nga mawono meereere si mwana wa mu lujja ekyo nkimanyi era kinnuma naye naye kati omwana owuwa omubuusabuusa otakweri nkimanyi omwana wange naye kati noganange ekinnuma naye simanyi kyakuzaako anguyizaamu kakati wandigere bajjajja ne bamwanguyizaamu k'ensonga ne zidduka yakula mukulu omwana yakula mukulu nga takomyewo waka wano kitegeeza si waawano omwana wange tagenda n'abeera mu kibuga n'atadda waka wano jjajja yeekalakaasa era ayagala babe kabonero ki bajjajja ke bagenda okulaga kuba alabira mu mira endabirwamu n'akyuka alabe ogenda nange nerabiramu neeyika endabirwamu neeyika katonda wange otoloka mwana gwe mutabani wange otoloka ekitegeeza oyo si mutabani wange waba si mutabani wange ffe tuli bakooki ffe tuli bakooki ojja kiraba nga bagamba watch it for part 2 tujja kubeera nga tufuna ekintu kyaffe nate ekyokubiri olunaku lwanca kwata obudde essaawa 12 nagamba ku Moon TV zibaza abaana baffe bano pa Uganda nate build Uganda bobu kutike badde semuyaba tukereza nkokola gwatalina puloti muganda nga olunaku lwanca nga tugenda mu jjolo kwekeerako va ku bya Easter sente zobadde ogenda odigiza jangu ozi tufune poti kakadde kamu n'ekitundu mu Nyakifumagayaza jangu ofune kadde kamu n'ekitundu mu Karagi jangu ofune kakadde kamu n'ekitundu Nakifuma jangu ofune kakadde kamu n'ekitundu bannange Kibiribiri online city phase 2 ekyaliwo bitundu bingi nnyo muganda wange nagamba kubira jjolo ku 070011 ne 0777 663 yejjolo quality properties basanga bakyunga emabega Vision for Africa ekireka nagamba kirika shopping center Uganda amasavu mukagaleve yakubiri bali opposite ne Portobello supermarket twabuzaabuzibwa nagamba we bali mwebale kulabera nga tubagala nnyo n'okuwagira mu Uganda temujjangu okusiriva tatanikola nga bulijjo era nga mayina ban fan by son mwetebe ne hemoyo ye super select nga bulijjo akumira tata kumira mpeera era mweraba